Ekintu ekyasinganga okungumya yali mukazi oyo. So omukazi bwe yajja we yakusanga bwe bigamba ati actually omukazi oyo yaŋŋamba Aisha njagala ogume omaze wanene ebbanga ddene lwaki emyezi 3 gikumalamu amaanyi naye nali nkooye. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Tuli ku story ya Aisha mpola nensigala ate omuwala bw'alangira bw'oba ng'ogaana ng'akugamba nenze waŋŋamba nkugulira essimu ne laptop n'embigula kyokka gwe nkusaba ogire ng'obeerawo ng'ogaana so amala n'akulangira ate nga yeyapikwa ati ogwokusatu 2019 nimbatabukira olwonkooye nakoowa ne mpulira nga sometimes oxygen mbaka mubake bala okuva nga 26 Desemba 2015 paka 2019 March nga tofunangako off okola bukozi nali nkooye nga mpulira ngenda ffa nalwalirayo ulcers nali munene. If I could show you my pictures mwezi ogwokusatu nabatambukira mwezi ogwokusatu omusajja n'angamba genda mu kagundi we kati olete passport yo ngenda kusalira ticket yodde waka. Yagenda era essaawa ze yamala mu kkubo ziraga nti yatuuka naye ate yatuuka yo n'akuba essimu n'angamba okusinziira ku gavumenti ye Saudi Arabia baŋŋambye nninde emyezi 3 ndyoke nzire waka naye ng'omutima guŋŋamba calm down. Nekyo newe mbinyumya mpulira ng'amaziga gaagala kumpitamu. It was a tough situation whereby nali either nsalawo oba kwetta oba nkole ki.